Nti usiibye bulungi ebitatambudde bulungi tusaba aguludde ne abenga bitereezo usiibye otya yenze hasifu sekifunga kano kenyeeke kadde akamulire gaffe agabadde gy'otabadde mu Luganda akkirizaawo olw'engayo eri nkola yaffe tusooke tukoloze ku mitwe emikulu oluvannyuma tugenda batukomawo n'emboozi tuzive ku ntono. Ebikulu mu galeero ebula lumu ababaka abalina okulayizibwa baggweeyo kati abaakalayizibwa baweredde ddala ebikumi 400. Baba n'ababaka abatalina gye balaga kati emyaka 2 nga bali mu palamenti. Akakiiko akakwasaganya ebyokulonda mu kibiina kya NRM katandise okufuna empapula z'abo abeegwanyiza ekyowa sipiika Honorable Rebecca Litwala Kadaga talutumidde mwana. Kemumaze okulayira mutandikirewo okwetegekera muleme kuswala nga muvudde mu by'obukulembeze abalayiziddwa bawabuddwa. Nziramu kuba nti nkuwaniriza ku STV Select Ey'enjawulo webali kuba nti oneegaseeko okubanga tutandika amuliri gaffe ag'omu Luganda fano no tuba tutudde bwantoogo ng'enjala bwetuula mu lubuto. Nze Hasifu Sekiwungu olwaleero ennaku z'omwezi ziri 19 lunaku lwa 3 omwezi lwa 5 omwaka 2021 amawulire agakulembedde ekiro kya leero okulayira kw'ababaka ba palamenti kukyagendera mu maaso era ng'olwaleero lwe lunaku olwokusatu nga balayiza ababaka bano. Olunaku lw'enkyalo lugenda okuba nti lukomekkereza omukolo gw'okulayiza ababaka ba palamenti era nga buzibidde olunaku olw'olwaleero nga ababaka abawerera ddala 4 be bakalayira. Edith Nabagereka yalina ebikira ku mboozi eno. Okulayira kw'ababaka ba Parliament kukyagendera ddala mu maaso era nga n'olunaku olwaleero ababaka 132 okuva mu bitundu eby'enjawulo be balayidde. Mubano kubaddeko Paulson Kasana Semakula Lutamaguzi omubaka omulonde ow'e Nakaseke, Geoffrey Lutaya ow'e Kakuuto, Mukasa Aloysius Stoughton ow'e Rubaga Division, General David Muhoozi akiikirira ab'amagye, Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala, Aida Nantaba omubaka akiikirira abakyala e Kayunga ssaako n'abalala. I, General Muhoozi R. David, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. I, Shamim Malende, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. I, Mbwateka Mwagafa, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Magogo Moses Hasim, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Kinajjukirwa nti luno olunaku lwa 3 bukyanga ababaka bano batandika okulayira olunaku olwa bbalaza wiiki eno wabula bakomekereza olunaku olw'enkyanga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokutaano era nga ababaka 529 be balina okulayira. Edith Nabagereka, STV Select Ey'enjawulo. Obulenyo munaffe Edith Nabagereka olw'emboozi kati nno obufuube bumu ng'okulayira kw'ababaka ba palamenti kukyagenda ddala mu maaso olwaleero tukuleetedde ababaka ba palamenti abaludde nga bagezako okuba nti baweereza eggwanga lino. Bano abamu bakunukkiriza myaka 2 nga baweereza eggwanga mu palamenti so nga ate n'abandi batandikira ddala okuweereza eggwanga nga n'ebya palamenti tebinaba kuba nti birowoozebwako. Wakati ng'okulayiza ababaka ba palamenti abagenda kubeera mu palamenti y'omulundi ogw'11 gukyagenda mu maaso tukuleetedde abamu ku babaka abaludde mu palamenti nga ne ku mulundi guno era bakomyewo. Mu bano mwemuli Honorable Moses Ali ng'ono omubaka wa Adjumani District ng'ono yatandikira ddala okubeera mu palamenti mu mwaka gwa 2011 Ssaabalwanyi ono era yeetaba mu lutalo olw'okuggyako President Milton Obote olutalo olwaleeta President Idi Amin Dada.
ono yayingira palamenti nga minisita mu mwaka gwa 2001 ng'okuva mu mwaka ogwo ne ku mulundi guno era akomyewo okukiikirira abantu ba Germany era ng'ali nabo butoola. You see is welcoming somebody who has risen from the dead. According to the story, I had died on the 15th, and that was a very shocking news to my people. Mu balala mwe muli Honorable Cecilia Ogwal ng'ono yatandika ebyobufuzi mu mwaka gwa 1985 nga yali ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda People's Congress oba UPC okutuusiza ddala mu mwaka gwa 2004. Ono yaddamu okwesimbawo mu mwaka gwa 2011 era ng'ono yeesimba okufa ky'omubaka wa Dokolo District wabula nga ku luno yali yeesimbyewo ku kaada ya FDC. Cecilia Ogwal ate eri Antama era ajjukirwa olw'amaanyi ssaako n'obuvumu bw'alaga ng'ateesa ensonga awamu n'okwogera ensonga ezinuma bannayuganda ng'oba oli abantu b'omu disitulikiti y'e Dokolo kye kibaviirako buli kadde okumusindika ng'abakiikirire. In the employment terms of members of parliament as public servants, it is necessary that a member of parliament must have a vehicle. And this debate went on some years ago. Mu balala mwe muli Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga ng'oni yatandika okuweereza eggwanga mu mwaka gwa 1989 ng'omubaka omukyala owa Kamuli District era ng'ono okuva mu mwaka gwa 1998 okutuuka mu mwaka gwa 1999. Ono yalondebwa nga minisita w'okukwasaganya ku nsonga za palamenti era nga mu mwaka 2001 paka mu mwaka 2011 yalondebwa nga deputy speaker w'omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga lino era okuva mu mwaka gwa 2011 n'okutuusa kaakati abadde speaker w'eggwanga lino era nga mu buufu bwe bumu abadde honorable omukyala akiikirira abantu b'e Kamuli District nga ne ku mulundi guno kyajja amala okuba ebirayiro olunaku lw'eggulo. Mu balala mwe muli Honorable BETINDU Namboze Bakireke ono yasoma okubeera omunnamawulire nga wetwogerera kati abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 2010 n'okutuusa kaakano ng'ono ebyobufuzi yabitandika mu 1993. BETINDU Namboze Bakireke azze akwatibwa okuva ddala mu mwaka gwa 2016 ku nsonga eziikuusa ku byobufuzi nga newankubadde kkooti temusindikangako mu nkomyo. Munnaddipi ono yali ow'amaanyi okukira enkonge nga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Augusiti omwaka oguwedde yakawangamula n'alekulira ekibiina kye ekya DP okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform nga ne guno gwaka y'omu abadde okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform ekintu ekyawuunaganya bannaddipi nga ne ku mulundi guno yagenze okuyitamu yabadde ku kaada ya NUP ng'era naye kyajja abala okukuba ebirayiro. Mumulaba atambula ne masiki agissaako naye omanyi Bobi Wine erawo wasinga Museveni n'abagambye nti olumbe lwagala nnyo abakadde. Mu balala mulimu Honorable Abudu Katungu ng'ono abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 2001 ng'akiikirira abantu b'e Bugweri. Honorable Nandala Mafaabi nga naye abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 2001 ng'akiikirira abantu ba Budaliri West. Felix Okot Ongon ng'ono abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 1996 ng'akiikirira abadde Dokolo South. Betty Among akiikirira abatuuze ba Oyam South okuva ddala mu mwaka gwa 2001. EMYAAKA ng'ono abadde akiikirira LEERO East okuva ddala mu mwaka gwa 2006. Abubeka JJ Odong ng'ono abadde akiikirira abantu ba Irungo County okuva ddala mu mwaka gwa 1996 n'okutuusa kaakati. Ate ye Barnabas Tinkasimire naye abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 2006 n'omulala Honorable Kahinda Otafire nga naye abadde mu palamenti okuva ddala mu mwaka gwa 1996. Bano n'abalala bonna beetegefu okuweereza eggwanga nga ne guli kati balaga nti tebalina gye balaga era nga ne mu kisanja ekijja ekya 2026 abamu balaalise eddanga we bagenda okuba nti bakomawo. Okumaliriza okulayiza kw'ababaka ba palamenti kugenda bba kukomekereza olunaku lw'enkya ababaka ba palamenti babakanina ogw'okuba nti bagenda kuba balonda ani agenda okubakubiriza olukiiko lw'eggwanga olw'omulundi ogw'11. Kati nno bo ab'ekibiina kya National Resistance Movement tebalinze kadde kuba nti kalwa batandikiddewo okuba nti bafuna empapula ezaabwe abeegwanyiza ekifo kino nga kuba n'okwe kuliko Honorable Rebecca Litwala Kadaga, Honorable Anita Amongi omubaka w'e Bukedia ssaako ne Honorable Thomas Tahebwa owa Ruhinda North. Bano bonna baagala kuba nti beesimba ku ky'obubaka bwa sipiika owa palamenti omulundi ogw'11 n'abalala baagala kuba nti babeera nga be bamyuka. Katufune emboozi eyo.
Through here. You are welcome. You are welcome. Thank you. How are you? For this speaker. So you are honorably welcome. For your papers, your CV is released in my office. This write-up is just expression. He had brought his CV. The CV is already in my office. You qualify by all standards. The only thing I want is to keep the rules of the game. Nobody, I repeat, nobody should intimidate a candidate. The candidates have the right to address their concern within the perimeter set by the party. The party sets standards. The chairman of the party has talked that we must do things like brothers and sisters. That is what we want to hear. Anyone who brings ethnic vibe by saying these people are from here, who are not born ethnic. The background of colonialism. So don't nickname, don't baptize people. You are all competent, you are members of parliament, you have been debating. He has been a member of council with me for many years. But the rule of the game is that I must remain neutral and forward the names. So I've got now the second candidate for deputy speaker. And I'm going to compile all of them up to Friday. Uganda at large. My name is Anita Mom, Member of Parliament of OKUSIKAGANA. I am here at the Secretariat to express, I brought a letter to express my interest to stand for Deputy Speaker of Parliament of Uganda in the 11th Parliament. And that's why I have come here. And more of one of the responsibilities that I want to execute as a Member of Parliament is one to promote the independence of Parliament. As you know that there are three arms of government in Uganda. We have executive, judiciary, and legislature. But my role here is not to fight any arm of government, but bring harmony within the three arms of government, work together with the three arms of government. And I am also contesting for another reason, that we need good governance. As a country, we need somebody who can conduct that house to promote good governance and also to promote the welfare of members of parliament. Kale ebifuba byo bibuze katabi bugume ba meeya ebifuba byo bibuze katabi bugume meeya saako ne bakansala mu municipality ye Makindye SSABAGABO entabo evudde ku bantu oluvannyuma lwa meeya saako ne bakansala okuba nti balayizibwa meeya badde aliko ba speaker gwayagala abakiikirire saako ne bakansala nga nabo balina speaker gwe baagala abeere nga abakiikirira kyokka ng'enjuyi zombi tezikwatagana kwani gwe baagala abeere nga abakiikirira. Emikolo gy'okulayiza meeya ne bakansala abe mu municipality ye Makindye SSABAGABO giyindidde ku kitebe kya division ey'Endejje nga meeya omulonde ye Godfrey Serwanga. Godfrey Serwanga meeya omulonde yasoose okukuba ebirayiro n'akwasibwa ssemateeka kwagenda okutambuliza emirimu oluvannyuma ne bakansala abe nabo bagoberedde ng'abamu oluzungu lubaleme okwogera ebyokulayira ne babivaako ng'ate abalala basabusa abantu nseko olw'okwogera oluzungu olumenyefumenyefu. God, that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda by law established. So help me Allah. I, Katongole Francis, swear in the name of my God
ng'emikolo egy'okulayira oluwedde bano beekubye akafubo okulonda ani agenda okubeera sipiika era abamu ku beesimbyewo bano babadde bava mu kibiina kyekimu ekya nuupu bakansala kye bawakanyiza era nga wano Kaddu Mukasa yeefuulidde mu kitinga embazi ne yeesimbawo ku bwannamunigina bakansala kye bawakanyiza nga gye biggweredde ng'ebifuba byagala kuba buguma. Madam Speaker, for the good guidance of this council, this is a government institution. Before conducting, otulage kino nsomyaka waayo kano na kano nga tekiriimu. Banya ne meeya yali tamuwagira nga towonye naye kase n'owasaawa awagira kakasajja nekaleme n'okujjukira abantu abakawawulu. Liritya bona abekapala besimbawo nga befudisa babiri neteeka lya sipiika lya sipiika neteeka lya pate lya pate. Okulonda kuno kusazibwamu nga kino kiwaliriza ne ssentebe wa disitulikiti Matiya Lwanga okutuuka wano okutawuluza olutalo luno wabula ategeezezza nga bakansala bonna ab'Emakindye Ssaabagabo bwe baagala ennyo okwenyigira mu buvuyo era nga yejjusizza n'ekyabaweesa munisipaali eno. Buli kyabwe kyonna kakijje wano beekolemu omulimu. Okuva lwe twakibawa tetwamanya nti twabawa kiso kya kwetema. Bali mu kwetema okuva lwe twagitondawo nze mbadde ngigoberera nayingiramu mbakakkanye ne mu kisanja kiri ekiwedde ne batandika okuntuma amanyi. Era omuntu ali obulungi ennyo mu Ssaabagabo wano ye mukozi wa bo bakansala abalayidde mu kwogerako nabo balaze bye bagenda okutandikirako okulaba nga baweereza abantu ababalonda obulungi obw'amazima obutaliimu kusosola oba olina oba tolina. Bange ekitundu kyaffe ekyamasajja kibira seerobi kiddiridde kisigala mabega eva tuli ku nkulungo y'e Kampala naye tulinga abali e Masaka nti twerabirwa enguudo zaffe za binnya tulinga abalimiramu kasooli tulinga abatemeramu muwogo. Ebizibu bingi nnyo bye tufeesinga mu kitundu kyaffe naddala eky'emutungo okugeza tulina abasingo maatha bangi nnyo waliyo level of unemployment nene nnyo mu kitundu kyaffe ekyeyo eky'emutungo kubanga twali tulinaawo ekirombe ekyali kiwaniridde abavubuka abamu ekirombe ekyamayinja naye kyavaawo ennyanja yaffe nayo nga womanyi. David Serukenya ng'ono ye mubaka omulonde owa Makindye Ssaabagabo asabye bakansala bonna abalayidde okwatagana basobole okuweereza abantu abaabalonda mu bwesimbu. Sarah Nakandi, ACTV Select Ey'enjawulo. Olugero lwa leero tebyasa mutwe nga tebabigambye ggwe. Amakulu g'olugero luno gali nti ebiseera ebisinga abantu ab'enjawulo basekerera bannaabwe olw'embeera gye bayitamu nga balowooza nti yakusaaga oba oliawo abandi tebagirabangayo amakulu obula bamala kutuuka mu mbeera bw'etyo olwo ne bategeera nti byali bizibu. STV ku ssaawa emu dakika ziri 3 ez'akakongoka ku ssaawa emu ey'akawungezi ka leero. STV Select Ey'enjawulo ekyagenderera mu maaso kkiriza tube nga tuwummulamu katono nnyo tuvaawo mu bye tukuleetera mulimu ne gano. Mu malala ge tuleeta wuuno Katemba atali musasulire mu kulayiza bammeeya ne bakansala abamu ebigambo balyabirye. Mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'abakyala eya kuliketi efunye omutendesi omujja. DSTV Select Ey'enjawulo ekyagenderera maaso ekitundu ekyokubiri tukigeddewo n'okulayira okubadde ku disitulikiti ku kitebe kya disitulikiti eky'emukono bakansala saako ne bassentebe babadde bakulembeddwamu omulamuzi w'eddaala erisooka Harriet Hatanga okuba nti akulemberamu omukolo guno ogw'okulayira. Kati nno okulayira emikono kuno kusobedde abantu ab'enjawulo nga bakansala oluzungu lubakanula amaaso nga nabasinga obungi kati obwedde ebigambo balyabiryenga n'abandi baagala ebigambo okubyogera mu Luganda olulimi wamma lwe bategeera. Katemba atali musasulire yalabiddwako emukono ku disitulikiti nga ssentebe ne bakansala ku disitulikiti y'emukono balayizibwa ku kitebe kya disitulikiti eno nga omulamuzi w'eddaala erisooka Harriet Hatanga yakulembeddemu okulayira kuno. Abakuliddemu enteekateeka eno bakkiriza abalayira okubanga buli omu alayira mu lulimi lw'ategeera ssaako okukuba ebirayiro mu lulimi olwabwe olubawa emirembe.
wabula bakansala abamu balabiddwako nga oluzungu lubatagaza era nga bakira omulamuzi abayambako bino okubisoma. Yebakaluba olwamaze okulayizibwa n'ategeeza nga bw'agenda okukolaganira wamu ne gavumenti okutuusa obuweereza eri bannamukono. NRM netuse kukolagana ne gavumenti kakati gwomanyi kyoba ogiyita ffe kubanga twagikiriza okugirayiriramu n'olwekyo akwata empola atuuka wala katukwata empola tulaga awasoboka aweetaaga defiance naye ffe ate abanuuku eyaffe si defiance FDS FCA defiance eyaffe ya servant leadership. Omukolo guno gwetabiddwako abakozi ba gavumenti, bannaddiini, omubaka wa pulezidenti, abakulembeze mu kibiina kya NRM, abavuganya ku kifo kya ssentebe era nga abasinga balabiddwako nga bagwaŋŋana mu bifuba nga bayozaayoza ssentebe omulonde Bakaluba Mukasa. Wajja okweyambisa ku nkola ya mutabaazi okuzuukusa bannamukono abeebase nga balinda gavumenti ebakolerere. The outgoing assistant chairman in coming now to the outgoing chairman has received the incoming chairman, and this is the Mukono we want. Yabadde ssentebe wa disitulikiti eno Andrew Ssenyonga ayozayozezza bakansala wabula n'abasaba okwewala entalo bwe baba bakukolera bannamukono. Basseruganda bwe mulekedde nti enkolagana ennungi n'abakozi nga mwonga n'ebitiibwa ate obeera okukolera kubanga emirembe gyonna egibaddewo okuva emabega okutuuka ku guno ogwa Ssenyonga tewali mulembe guzimbye masomero oba amalwaliro ogukoze kwenkana buno nga nekivudde mu nkwatagana ennungi okuwanga n'ebitiibwa nga tuli ku mirimu so ngezezzaako ekintu ekyo era performance yakyo. Oluvannyuma omulamuzi Hatanga yagenze mu maaso n'okukubiriza okulonda sipiika w'olukiiko lw'abakansala nga okuvuganya kwabadde ku abadde sipiika Emmanuel Mbonyi owa NRM ne Betty Nakasi ow'ekibiina kya NUP era nga omuwanguzi ye yabadde munnakibiina kya NUP Betty Nakasi n'obululu 28 ate Mbonyi nga yavuddeyo n'obululu 15. Ono yeebazizza bakansala okumulonda era n'abasaba okukolaganira wamu okusobola okutambuza kanso. Ye Mbonyi oluvannyuma lw'okuwangulwa yeeyamye okukoleganira wamu ne kanso okutwala obuweereza mu maaso. Nze Arafat Musoke ne David Tenywa, STV Select Ey'enjawulo. Muyogeyege bannaffe okuva obuuyo obwo kati nno nga tukyali mu kitundu ky'emikono ye amyuka ssentebe w'ekibiina kya Democratic Party mu Buganda era nga yabadde meeya wa Mukono amenyikiddwa nga George Fred Kajimu akubirizza abakulembeze saako ne bannakibiina okubeera abenkanya nga beeteekateeka saako n'okuweereza eggwanga lino nga bagoberera enkola ya ssemateeka nga bwe kali nti omukisa gusanga yeeteeseteese. Meeya Fred Kajimu akubirizza abalonzi saako n'ababeegwanyiza ebifo mu kisanja ekiddako okubeera nga bakolera abantu n'okutandika kaakati nga bw'omanyi nti ekijja omanyi kinyaga bitono bano era abagattideko okubeera nti baweereza abantu mu bwenkanya nga bagoberera enkola eya ssemateeka. Amyuka ssentebe w'ekibiina kya Democratic Party mu Buganda era nga yabadde meeya w'ekibuga ky'e Mukono George Fred Kajimu asabye abakulembeze ne bannakibiina okutandikirawo okwetegeka kubanga ayeeteeseteese yasembera era nga kino kye kijja okubayamba okusunsula abakulembeze abalungi. Kajimu bino abyogeredde ko Festino City omubaka Lulume Bayiga owa Buyikwe South abawagizi be bamutegekedde akabaga kamuyozaayoza oluvannyuma lw'okulayizibwa. Kajimu annyonnyodde nga DP weegenda okubangula abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okuva ku bwa president okutuuka ku bwa kansala. Tulina okuteekawo kosi nti abantu baffe bagiyitamu ne batendekebwa egyo emyaka ne tugenda okugenda mu bumyufu nga tulina abantu abatendekeddwawo.
Ssekiboobo Elijah Bwogere Lubanga Mulembya yeetabye ku mukolo guno n'asaba abantu era n'ayizayiza ne Dr. Lume Bayiga olw'okulwanirira ensonga za Buganda era y'ensonga lwaki tayinza kumulekerera. Ekyamazima awali amaanyi ga Katonda ekintu kisoboka mwebale nnyo. Nze nno ngate mugamba zisaabulira kalulera badde mwami wa Gombola Entenjeru Gombola ya Ssaabaddu Entenjeru nga Dr. Lume emyaka gyonna badde musoma byafaayo okuva ng'ali mu ssomero. Omusaayi gw'Obwakabaka tegwetaaga muteeka mu buteesi yamusaalibwamu. Wabula omubaka Lume Bayiga yeebazizza nnyo abantu olw'okugezesa ne bamuzzayo mu Palamenti kubanga n'okuwangulwa kyewuunyisa nnyo abantu naye n'awera nga bw'agenda okulemera ku nsonga ssemasonga. Omusajja ono waabafu era sirina kintu kirala kyakusuubiza Bwakabaka okuggyako okwongera okunywerera ku nsonga ezitugattira Bwakabaka, ensonga ssemasonga n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'okumutuufu. Mu ngeri y'emu ono aloopedde Ssekiboobo ku bantu abeewaŋŋamya ku ttaka lya mayiro 9 mu bitundu by'Emuvo mu ggombolola y'essi Mukunja nga bajingirira ebyapa ne bafuna sikwe ya mayiro 2 kwe bagoba abatuuze era n'abasaba beetwale ku poliisi. Osuuza abantu 2 mayiro 2 ze beefunira ku ndola era ze nabagambye bajjemu engatto batandika okutambula nga bagenda mu kkomera ng'akyasika. Zarafati Musoke ne David Tenywa, STV Select Ey'enjawulo. Naffe Musoke Arafat olw'emboozi eyo kati nno kyo ekitongole ekya Kampala Capital City Authority ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga Kampala kibakanye n'eddimu ery'okulabika nti kirwanyisa okukommonta sigala n'okumufuweetera mu kibuga. Okusinziira ku bakungu okuva mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority batutegeezezza nti eddimu lino baabakana nalyo ddawa buli ekiremesezza enteekateeka eno era ekigifudde ekijja tekijja be bagezigezi abagezaako okulabika nti bakozesa olukujjukujju okuyingiza sigala nga bamujja mu mawanga ga mulirwana. Gavumenti mwaka gwa 2015 yayise etteeka eriwera okunywera ttaaba oba sigala mu lujjudde n'ekigendererwa ekyokukendeeza obulwadde obuva mu kubikozesa. Wadde nga guli gutyo abantu abamu bakyagendera ddala mu maaso n'okukozesa sigala mu lujjudde nabwekityo ekitongole KCC ekisitukiddemu okulaba nga kisomesa abantu ku kabi akalimu ng'era batandise ne bannannyini wooteeri ng'ebifo ebikuŋŋaanya abantu abangi. Tusomesezza abantu ab'enjawulo abakwatibwako gamba nga poliisi nga abakwatibwa ku byennyonyi aba civil aviation nga ba DJs abaddukanya ebifo ebisanyukirwamu bonna tubasomesezza bamanye obuzibu obuva mu kunywa ttaaba n'ensimbi ennyingi gavumenti zessaamu okujjanjaba endwadde eziva mu kunywa ttaaba. Peter Settende akulira okukuuma obutonde bw'ensi mu kitongole kya KCCA ategeezezza nga bwe balina okusoomoozebwa olw'abantu abakukusa sigala okuva wabweru wa Uganda. Naye sigala ajja yina ava bweru abeera imported. Ekyamazima bamusaako omusolo munene okudiscouraginga abantu abamuleeta. Ate n'ekirala okukukusa ettaaba ono kungi nnyo mu ggwanga lino mumanyi abantu bangi tebamala gakkiriza naye tukolaganya n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku byokwerinda era bakimanyi era bakoze omulimu munene okulaba nti bongera okukwata. Ono era agenze mu maaso n'alabula abantu abakyeremye n'okutunda sigala mu maduuka gaabwe kyagambye nti nabo etteeka teribataliza era bakukwatibwa. Bbaala ku bbaala nga buli bbaala emanyi nti etunda ebikwatagana ku ttaaba naddala sisha tugenda bakwata tugenda batwalewo omulamuzi era omulamuzi ajja basalira omusango. Ate okumanya tuli bakanvu ku luno tujja kukwata abantu abo n'ebbaala tutuuse okuziggala. Bw'ati awadde bannannyini wooteeri amagezi obutakkiriza abantu bonna abakommontera sigala mu lujjudde kubanga kyabulabe. Omuntu yenna atali munnayuganda bw'agenda mu wooteeri gy'asuzeemu tusuubira abawooteeri abo mutegeeza nti wano mu Uganda ekikwatagana n'ettaaba byawerebwa. Nolwekyo wanaabanga tumusanze ku street nga ali mu kommonta ttaaba oba sigala ajja kuba alugudde mu kululwe.
Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Obulenyo munaffe olw'emboozi eyo katusubire nti abakomonsi basigala ensonga eyo bakutteko obutereevu era ng'ensonga eyo mugitegereka. Emizannyo STV Select Ey'enjawulo ekyagendera maaso tukiguddewo ne ttiimu y'abakyali y'eggwanga ya cricket efunye omutendesi omujja ng'era omutendesi ono ayanjuddwa olunaku olwaleero okusobola okuba nti Uganda ttiimu y'eggwanga ya cricket yeeteekerateekera emizannyo gyonna egiddako okulabika nti bagiwangula wakati mu kutumbula eggwanga lyettu Uganda. Lunaku lwaleero ttiimu y'eggwanga ey'abakyala eya cricket eya Lady Cricket Cranes tandise olugendo olw'okugenda mu maaso mu muzannyo guno. Ekibiina ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga ekya Uganda Cricket Association kyanjudde mu butongole omutendesi omujja okutendeka ttiimu y'eggwanga ey'abakyala. Omukolo oguteekeddwa ku kitebe kya cricket e Lugogo, CEO w'ekibiina kino Martin Ondeko yatangaazizza ku mulimu gw'okufuna omutendesi kwanjula ssaako n'okwaniriza omutendesi omujja Suraj Karavadra era ng'obumanyirivu bwe mu muzannyo guno ogwa cricket naddala ku ludda olw'abakyala kye kimuweesezza omulimu kw'abo bonna abaali bateekayo empapula zaabwe era nga bamusiibiramu bingi n'okubeera nga agwana omulimu guno. Why he was recruited is that he had a lot of experience with working with women all over the world, both in India, in the UK, as well as the United Arab Emirates. Big task ahead, but like I've mentioned, we believe you're the right man, and everyone believes that you have all the credentials to take women's cricket to the next level. Once again, welcome to this press conference, and I wish you all the best. Mu kwogera kwa Karavadra w'emyaka 42 enzaalo ya Buyindi nga yakulira Bungereza yeebazizza olw'okuweebwa omulimu guno n'okutangaaza ku mirandira gye n'eggwanga lya Uganda egiviira ddala ku jjajjaawe mu kitundu kya East Africa omuli eggwanga nga Kenya ne Tanzania nga ne kitaawe yazaala mu ggwanga lya Uganda mu bitundu by'ejjinja ng'alina enkwatagana ggwanga lya Uganda. Obviously, thank you to everyone that's here. I'm very, very proud, like the gentleman to my right had mentioned, that I am now back within in the grounds of Uganda. So yeah, some of you may know that I do have a history here, which goes way back to the start of the 1900s, where ayongedde n'agatta eddoboozi lye ku byafaayo bye kutendeka okwetooloola ensi yonna mu ggwanga lya Buyindi mu Buwarabu ng'alina obumanyirivu bwa myaka egisoba mu 10 mu butendesi era nga kijja mwanguyira okutendeka eggwanga lya Uganda n'okulitwala mu maaso. It was a big dream to sort of go and coach at Trent Bridge International Stadium. I also studied sports science and coaching as well, so you know I've got the coaching element of my background to sort of go with it, and then sort of fast forward almost 10 years, I was given an opportunity to sort of go out to the UAE and work for the ICC Academy, which completely changed my outlook. Karavadra asuubirwa okutandika eddimu ly'obutendesi ng'azza ttiimu y'eggwanga ey'abakyala mu mawanga gannaggwano aga cricket agasinga 15 n'empaka eza T20 World Cup mu mwezi ogw'omwenda n'empaka za Commonwealth mu mwaka gwa 2020 okossaako n'okuyamba okutumbula omuzannyo gwa cricket mu bakyala n'abaana ab'obuwala mu ggwanga ku mitendera egy'enjawulo. That the association, the previous coaches have managed to get, you know, the Lady Cranes to a position of 14 in the past, and definitely it's on the top of my mind to get them back to that level for sure within the time that I'm here. So I'm looking forward to working with everyone. Olunaku we luggweeredde nga Karavadra ayanjuddwa eri bannamawulire ne Uganda okutwalizaamu ng'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'abakyala eya cricket omujja ku ndagaano ya myaka 2. Saikasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo. Kati mu kwetegekera empaka za Euro ezengedde ttiimu y'eggwanga ey'Obufalansa izzeemu okuyita yali omutebi waawe nakinko amanyikiddwa nga Karim Benzema okujja okuba nga abeegattako oluvannyuma lw'okumala emyaka 6 bweddu nga tali ku ttiimu eno. Nga empaka za Bulaaya ez'omupiira eza Euro Championship ez'omwaka 2021 zengedde okuggibwako akawuwo ku ntandikwa y'omwezi ogw'omukaaga okwetooloola Bulaaya, ttiimu y'eggwanga eya Bufalansa ey'omupiira etendekebwa Didier Deschamps ezeemu n'eyita eyali omuteebi w'eggwanga lino Karim Benzema Mustafa. Benzema akwata ekifo eky'ekkumi mu kuteebera eggwanga lya Bufalansa goolo ennyingi 27 ze yateeba wakati w'omwaka 2007 n'omwaka 2015 we yawerebwa okuva ku
ttiimu y'eggwanga lwa busiiwuufu bwa mpisa n'obuseegu bwe yolesa ku ttiimu y'eggwanga nga gibadde giweze emyaka 6 nga tazannyira ggwanga lye. Olw'omutindo omulungi gw'ayolesezza mu kirabu ye eya Real Madrid mu ggwanga erya Spain, omutebi wa Manchester United Anthony Martial asuulibwa bbali nga Benzema ow'emyaka 33 wakuvuganya ne muzeeyi munne Olivier Giroud okunoonyeza Bufalansa goolo mu mpaka ezengedde. Era nga Bufalansa yakuvuganya n'amawanga gakirimaanyi mu mpaka z'omulundi guno nga Bungereza, Portugal, Spain, Italy, Netherlands, Belgium, Germany mu kuwangula ekikopo ky'omulundi guno. Kinajjukirwa eggwanga lya Portugal erikulemberwa kapitaano Cristiano Ronaldo lye lirina ekikopo kya Euro eky'amawanga ga Bulaaya kye baawangula mu mwaka gwa 2016 nga bakuba eggwanga lya Bufalansa goolo emu ku bwereere mu z'akamalirizo okuwangula ekikopo kyabwe ekyasooka. Empaka za Bulaaya zaakugibwako akawuwo ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga zikomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu ku ssemazinga wa Bulaaya. Saikasin Sekalaala, STV Select. Ebyemizannyo. Kale obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikire n'okutuusa akaakano nga tumaliriza Ssaabasajja Kabaka agundegunde omuteregga era awangaale nze Hasifu Sekiwunga mwana muwala Happy Angel wali wano okumanya nti naye akutuusaako ebibadde gy'otabadde njagala osula nga osula bulungi sigala obeere ng'omwota buliro. Weraba.